This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Sendi. Mwami Sendi. Totulimba. Gwe birimbo tebikungwako. Omanyi mukizibu kye mulina. Gwe olimba. Ono alimba. Nze bwe njogera amazima kati mwenga munneeyambuliramu. Kati ojja genda ku messages naba ku comment. Olabe. Olabali. Wama alimba ya. Mulire wano ani asinga olimba. Ojja kusoma ko olabe. Ulira. Nze bakiyita ki? Nze omutima gwange mutukuvu. Your heart is clean. My heart is clean. Kakati nze bwe nkugamba nti mmwe mulimba naye mwe kye mukola munneeyambuliramu. Okiraba? Nze njogera akantu katono nnyo. nze okuva weyogera mbunda abasirikale babba ebintu ewammwe bamuyita ku baasi muli mulengera omufalisa tewaliiwo nakuvaako mwami Sendi mwanyinaze yakyogera eyagamba taata nti omufaliso gwange guugwo nga bagutwala nga babbi bagutwala mu baasi abeera bungereza babita Sara Namuti bwanaakomawo agenda kujja mu Desemba nja muleeta mulabeko yakunyonyole nze otegere ensi yaliko embi okiraba gwomanyi nti abasajja abasirikale nga bayinza okujja awaka nga ne basanga nga mugenda kulya ne baga nti hata na sisi lazima tutakula hapa gwe sebo mpa entebe ne bakola batya ne batuula ne batukwata ekyeggulo ne bakwata ekyeggulo kati ng'ani agabula bati bafa kwani agabula Mwe muba mwafumbye gayibwa agira nga agamba ni pati eire asonga mu kifi oba omutwe gw'ekyennyanja basitula bateeka ewuwe alinga nnyinimu nga balagira nga nnyinimu ayinza n'okutula mu ntebe ya tata n'atula ku ttaka butereevu era n'alya kati ng'omusirikale bagenda taata addamu nagayo entebe yange kati kambanyumizeeyo kano kati mujjagambirawo ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo esiteeti zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu esiteeti zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772728 oba noti 77 nga 14 Desemba omwaka guno ku Wonder World e Kansanga tukuleetera firimu empya eyitibwa Nkinzi. Firimu eno etutwala ku lugendo lw'omwana omuwala eyadduka ewaka olw'obutakkaanya wakati w'abazadde be era eyo gy'asanga bato banne ku street abamuyamba okudda ewaka. Mutwegatteko nga 14 Desemba ku Wonder World Auditorium e Kansanga. Tulina endaga 2 ku ssaawa 8 ez'emisana ne ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Weefuniye tiketi yo eya ordinary ku $3 n'emitwalo 5 VIP ate gwe yeetaaza emmeeza ey'abantu 5 osasula akakadde kamu beddu ku currytickets.com oba osobola osasulira ng'okozesa MTN Momo Pay ku namba 732912. Nkinzi Movie Premiere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Bana bano serious. Abana tuwatu nyimyamu nga batezedda kamera.
kyatuuse nno ku gundi ku kojja kagatto n'adde naye ng'ayomba sayimo baakwata akantu bino bitukwata behind the scenes obwo obusookawo teyawemula ebigambo nga kagatto kojja kagatto ebyokwemula takyabitwala nga nso yagambye nti obe yali behind the scenes nze ndaba kuba obukubi bigambo babyogera off camera kati omwana kumba abikwata ng'abiteekayo namusanze ng'avaako obumansuka naye kojja kagatto kati amanye abanaye gye bafumbirwa anti kyabadde annyonnyolera laba muzeeyi kye yagambye abe muzeeyi ono naye era kati ebyo kapo anyway kiki kate bali baana bo abakoowa nga abakuddisa abantu tebakkirizibwa tutiisatiisa musimama muwalawo simama mukamwana simama ni banaakulaba batya nze omulenzi gwe saagala waka era nze waka nagaana okukola ebitanda bino simanya gali kwoleka mbunno webakoola nname ebisenge byonna biri mu ddeeka kati gwe oli uddembe okubeera ewaka n'okula ekirevu ng'ekyakasuku ne tukayanira akasanirizo ng'osula mu ddeeka akatone kasola gune weesonseka wansi bw'oba olaba kikyasaana ku balenzi naye abawala saagala muntu kukubira mwana wange mu kaziga awo bwamufuntula emiggondo teekawo obuyumbayumba we ebbali alemwa ng'ajja yeebaka awo bw'ali ekyemisana bw'ayenjeera naye ng'ewokuswala n'ekyokulya akifuna kuba byebisinga obukulu Uganda yakakati kasitoofu naye omulenzi saagala adde onyigirizibwa atodde ogenda opambana ensi kupambana ate ani agenda abakazi babawa gwosuubirani gwe kasuka omuntu abeera wano ng'ali mu kukola n'azimba ennyumba ye munyonyi oba enajeera ng'akawala akagenda ogivaamu kali eri gindi kazanyira mu nfuufu lw'amaggwa nga tamanyi nti ke kagenda okuba kannannyinimu naye omulenzi ogwo omukisa ogujjawo tewali buli kyolina olina okikolerera n'okyetuusaako kati saagala lugezigezi saagala kajanja nakyejo nze nabeeranga ne taata manyi nawasiza wa jjajja mu kisenge mu nju ya jjajja azaala taata omukazi bwe mbeerawokko nenzimba akayumba k'essubi awe wa taata ng'ewaka nampaako ku kibanja kiteekaawo naye nga siina mulimu naakava ku ssomero nze nalabiranga awo nga bajjudde kyannyanja ewaka kumbe taata we yagulanga ewuwe ng'agulira n'ewange nyumba ziriraanye naye ng'ate baŋŋamba ogabudde nnyo ssebo ko nze kale bannange naye nga nange simanyi kyannyanja ngeri gye kyazze ngeri gye kyakutuuseeko nange sigimanyi kaakati bwe mmalawo ebbanga taata oyo yali anjagala nnyo naye yayogera ekigambo tuba tulima n'awummuza ampita isa konze wange kakati olina pulaani ki mugenzi ddirisa yambuuza konze taata pulaani etya ng'omusajja olina pulaani ki konze simanyi naŋŋaa naye mwanange okimanyi nti omusajja bw'akula atambulatambulamu enkya nakeera kuva okuyingira kibuga asimanyi naye omusajja ngobye kati omuntu wamala okuga nti omusajja bw'akula atambulatambulamu ne ŋŋamba omusajja wano kati takyanjagalawo naye yampa amagezi okuva olwo yenze wano siddangayo okuva lwewava mu kyalo toddangayo saalemwa we Butambala nenzija nenjiya nze natuukira mu kipaako omwo asimanyi gyendaga emmoloka navaamu buvi nga simanyi gyenkwata nti n'akaveera kabi buno obwabangako ennaku z'omwezi nga waggulu bunyiga obupeesa bwe buti saabulabako temwabulaba nenyingira paaka mutani wa Gikasule bamuyita Budala yantaasa mba ntambulatambula simanyi gyendaga nampita ng'akima amazzi omwo owaaye kiki oluvudagawa ng'akumanyi nga wakukyala ewaffe nentuula awo eyantwala ewuwe yeye emboozi Suna Beni gye yanyumya bannamasaka muyina ekintu kye mukola nze ndiwe Butambala mpozi Butambala si Masaka Masaka wala nnyo Butambala nolowooza wala Butambala wano mpiki weterawo nodda wali fe tuli baakumpi naye mwenayo Masaka wala anche ngamba ebisima omuntu enewe ndowooza Katonda abeera ayina engeri gy'akikoledde yensonga lwaki abazungu bagamba nnyo tandika ebisigadde bijja kusanga gwetandika mukisa gugwira omuntu ali mukutanda etuze kutuula butuuza naye kakati omuntu gyakoma okulira mu nnaku ennyingi Katonda ayamba nnyo omuntu bw'atyo
kubanga omuntu akulidde mu nnaku ennyingi eswa teyeeganya mirimu abantu ab'ennaku zino tonnabagwako abanaku b'ennaku zino nga baawa ab'e Kampala mbuli ani avudde mukyala ali bwakozi ngoyogera mu byambya ab'e Kampala wendabye ku banaku abeegaggasa ab'e Kampala b'eppanka ab'e Kampala ekintu kibasinga okukola kuwandiika ndagaano mu bunyukutu obw'oluzungu ate luba lutuufu temuli mbogo naye ng'ali ku ttaka ly'abakadde be kuba abaana b'e Kampala tebaagala kulaba kasiko konna si kukazimbamu tebaagala kalaba bakatunda era abantu abali Kampala kuno olina ettaka abantu baalitegekera bazzukulu baabwe osangako ow'e Busoga ow'e Masaka ow'e Mbalala abantu bonna bali wano Kyaddondo na Busiro naye nga abantu Kyaddondo ne Busiro zikutta abantu batuzadde wano olaba Kyaddondo ne Busiro tebakolawo nti wabeera abantu bangi wasinga wano abantu batunda na zino zaali faamu wano nazo zaali faamu nga olaba eri ewaffe Butambala eyo Gomba kisoboka ezaali faamu naye saidi ze wakuze kati wa eyo Gomba abantu andi bagenze beeyunayo waliwo yankubira eyo nga balina eka ze batonda mmeka naye nga sente entini mmeka bali batunda eka 5 miliyoni 7 kisoboka eŋŋamba kisoboka ate munnayo bwoba sente wezibawo ogulanga mu nsi ekintu kye baga nti bakusedde omuntu kyewakanya nga baliyita ttaka ng'ogula n'okiwaamu budde oba oli awo nadde ndi awo nina akataka kange ke nagula eyo ekyanja nadde ndi awo nga wali wajja n'ebibiri eŋŋamba naye nga wakagula 2 nakagula 3 bago magoba ga kikaaki nange nadde sikikkiriza magoba ogawulidde naye kati nendeegamu naho oyagala 2.5 njagala 2.5 ati kati nagenza owulira ate agukutula eyasabye 3 ko gwenza atwale ekikumi kati 3 obisabye tewaŋŋambye kuba njagala nnyo babbulooka nze bema ndiringa nabo oli ayogere nti Kasuku waliwo ayagala okugula agula 3 ndyako 10 naye ye ayagala akugambira awo naye nga ye atwala 10 wetwale maganidde awo wetukyali nogamba wabeerewo omugagga bw'anaakomawo yekka anajja ne tukola owaere bulooka akutema okutema batya ng'omugagga gwe yafuna ataze naggulako ng'ekikumi kye tokimuwadde kutanga muntu afa oyagala okusigaza obulamu kati sijja ttunda awo osigadde oli mulamu naye kootunda n'otamuwa 10 kye kireka nkisigaze eggulo nayogedde naawe ng'oli ne Lwasa gwe ne Lwasa mwesangawa mwami Lwasa yansanze waluna nga ndya mmere n'atuula awo okumeza kwe nabadde naye Lwasa ategeera ava eriyo nayo nakujja kulya mmere awo omanyi gy'abeera Bulaga gw'olya ku kyalo nina si kwendya naye Lwasa ki ekimuleeta gw'oli awa nze ndya waka ate lwotalidde waka ku kyalo olinako restaurant mwolya nine wahajjati wetuli awo naye manyi nti nno buli muntu kirasi mwatuuka aba alowooza munne nti byakola bya kisiru kisoboka nakyekyo kisoboka kati nze nga sinaba na mmotoka nga neewuunya omuntu avuga emmotoka nga takisi weze naye nga kati noova e Masaka ng'era oddayo n'ovuga amafuta ga 3 ng'ate baleetera ebiri nga ndabira ddala omuntu atategeera naye ngamba badde alinnya 2 n'amadde 2 olaba omusiru awedde n'afisa 26 ng'olaba kati ono ali mu motoka ye tategeera naye ngamba kati agireke wanaagisange kale naffe kye tuliko ndaba byoliko kati nate neewuunyiza nti kaziwe Kapo ne Lwasa beesanzeewa mu bulamu bw'ensi eno ng'ate oli musanyufu nnyo bannaye Kasuku ndi wano ne musajja wa Lwasa asesa Lwasa ensi yagivaako Lwasa asesa ze mbozi gyabadde anyumya namuvuddeko gambe nawasa naye kigenda okunja bukaya n'omuhala gwe nnyina nze amaanyi gange mangi ngamba ya Rabbi Mungu natidde nnyo Lwasa waliwo omuntu asobola okubeerawo nga ye alina amaanyi mangi ku mukazi Lwasa yageewaanye mbona ate yandaga tabisobola kati namugoba
Asa teyewaayiriza ayinza okwewayiriza era wawaddewo akaana akaweereza emmere bwe yagenze kewaluuna ne kagamba omusajja alimba oyo akawala nga ne mu kutambula ndabye nga ayimuka yeewanirira obwewaniriza naye ennaku zino sebo bamasavu bakwata ekintu baatabuka bakwata wansi ne waggulu Bigi Masavu leka kuwaga bantu bagende mu gym bantu bakendere mukko kubanga sirabangako tulere evuga muzampaka mbono yuna yaze azena sinotulaka omanya yagenda okusemba omulabye oye yali ku list ono yatugobako yoye yabagoba ku list fena yatujjako ne yesosowaza ne yerekako oyo gola boyo naye ebyokulya mwami sendi binakutuusaawa yagamba kapoto teekako tebajja mwetaaga atulinde tujja mu nze nayogererako omukolo layira osobola okwogerera omukolo tugende ewa mwami Nsubuga Kapekisi okukyala nga we mwakyadde bampita twasinkana ku Bulange tugenda oluseregende nduza nga tebabimanyize ndowooza balina omwogezi tutuuka wali nga bali balina omwogezi babuuza bannayani abakulembedde nga nze musajja omukulu aliko akazindaalo n'okabaka n'otandika nasooka kuyita mwogeze muzebbali mugasimanyi kigambo naye nkangwambale coordinatinga n'oli namuka kangwambale kubanga tetuleese mwogezi bano abaana bato bana bakakati omukoloka kangutembeete mukolo nagutembeeta n'otandika emboozi gabbakiddeawo ne tugumaliriza ne guggwa namuga bukolomoni bwe saagalamu ebisigadde nja bitwala bulungi naye nange sikyagala nnyo egyo mikolo weevuddemu otya okwevaamu ki nze ndaba toli sirias kapo kiki kyogezaako tegeeza ekituufu mune Kasuugo ekituufu nzabya dda toli sirias nomanyi nti nno omuntu atuuka n'akula n'akola ebiri sirias kapo sewo siri sirias ntya nolowooza n'ogamba mu bakadde b'omukyala bagendayo ne bakola bwe bati ne bakola anti nasooka ne ŋŋamba bino si byatamala ejjuniya bino nsooka ne neetegereza ngendo wanga bituufu kozi manyi nti nno Kasuku ali yafuuse siriasi naye kagamba mmwe mundaba eyo mulaba omusajja ali ani siriasi nzindaba toli siriasi omuntu atabeerakako siriasi mu bulamu bwe nze mbamanyi obeera obubeezaawo n'omuwala gwe wawasa muzaala baana Katonda yamanyi okiwulidde ssebo mukama wange ffe tuli eno abasajja batuyita sa Mr. Kasuku mwe mutulaba temulabangako bwa siriasi bonna bwe tulimu tuli mu byekisi naye n'abawagizi omanyi nti nno munvumya abawagizi omanyi nti wasinza abantu bangi abeetwala nti nno bali siriasi kati oba mukazi yeyaleeta ekirowoozo kuba kati omukazi kati ate yali siriasi ebyo byotabiriimu oyinza oba bino ebyobulalu obikolere nolugewako bwa siriasi obuli wali mwana yange bankuba embooka ewaka naye nagamba buli lunaku lugenda kukya nga bakola ki bajja kukuba ng'ani akubaani mukazi akusala oluyi kati oba ogenda mu mutema anti akumaze owaye kaneme kubanga Shalom yalayira nze omukazi kasita yenda tadda waka nemugamba kakkana amaze naye ebbanga ki bali mu myaka emeka abo si ba myaka nga 5 bali mu myaka 2 bagole ebyabyewerera mu bugole myaka 2 obeera okyali mugole awedde emirimu kati olwo obugole bukuggwako ddi akyali mugole nnyo oyo yatuuse kwogera kikumi obufumbo tasaakuwayo kirowoozo n'eki myaka 2 mbu nga abafumbo batudde bawa birowoozo ng'otuula ng'oyogera ki akyalina girlfriend be bayita abanaawo ebirowoozo toyogera genda eri abakutte ebitabo abasoma gy'otuula mu banno bantu bali eno
Bogera nsonga mbonango emyaka ebiri. Kati walabye omwana w'ekyokubiri asomesa. Namulaba ng'awaga ne mugamba Uncle Shalom ojja funa obuzibu. Tannatuuka kuwa kirowoozo. Tannatuuka. Abantu boolaba bakwata bakyala baabwe mu bwenzi ne nakiwewa. Asooka kubalamu byagenda okufiirwa. Nakireka. Nali ngamba abantu ne bagamba Kasuku nedda ne mbagamba nona batasonyiye. Abatasonyiye. Naye aba yeeresezza naye nga mu mutima tasonyiye. Anti mbagamba nnyo oluusi ne mbagamba olina okulowooza ku what is most important. Awo abazungu we batusingira nti ffe society yaffe tukyamuka bukyamusi. Naye omuzungu ajja n'abala, omuzungu agenda okufuna mubeera mwenna n'akutunza ebirowoozo bye. Okitegeera, omuntu akutunza ebirowoozo bye n'akugamba nti kapo mwekwanye. Omukazi naga nti onkwanye. Naye amazima gali nti nze njagala kumaliriza nga ndi dokita. So tegeera nti mu maaso eyo nina okuddayo nsome nfune obwa dokita. Kati boona oba obanja abaana tegeera nti nyina obudde bw'okusoma. Ye n'akulaga nti onsanze naye ebirooto byange bigenda bwe biti. Ffe kye tutalina wano. Kubanga kati Salomu kyeri ayogera bakyali bagole. Ayiko omukyala ali waka afumba ttooke. Gyali. Mu kunoba kw'omukyala singa baawukanye balina emirimu egifa. Kakati oyo awa kirowoozo kiruwa. Naye omuntu omugamba nti amukutte leero genda ye manager mu kampani. Kakati goma ebyo ogenda okufiirwa. Segedde bulungi yaddukanya kampani y'egindi. Ebintu waliwo enkwata yaabyo. Muntu gyatunuulya nagaawa. Ebintu by'obufumbo biri complicated nnyo. Nina musajja wange eyo ayeka ayinayo abaana babiri baatazaala. Nga mukyala yajja nabo. Bamugatta omwo. Omukyala yatobeka. Yateekamu amabala. Naye yali awo nga nnyumiza ne mbuuza kati ogenda kukola otya. Nangamba Kasuku obulamu mulina osigala nga bugenda mu maaso. Omukyala oyo yamanye ebinnuma. Mwebale nnyo. N'engeri gye babijjanjabamu. Kati nkole ntya. Kati omanye omuntu okunyonyola statement ng'eyo. Buli kye nali mpaze n'enkisuula. Nali nkutta akaliro nga ndi eno mu 1000. Nokkakkanya. N'enzika mpola mpola paka ku 5. Paka we mwakwatagana. Tetwakwatagana. Namutunuulira butunuulizi be nnemu nga nkyoyogera. Naye ng'omanyi obulumi bw'alina. Obuyitirivu. Ate teriyo kiruma kati akaakaana ako ke yatobekamu ako kootazaala. N'okalengera nga kayiwa sukaali gwe waleese. Omanka bo omusekuzo. Kana kayiwa sukaali w'abaana bo. Naye omusajja age kye yakola. Kyokako tekabima. Yayinamukko ku nkalu n'agenda n'abaako gye yazimba eyo ewalala. N'akwana akawala kati baatandika ozzaala. Ono yakamanya. Omukazi w'ewaka? Tabimanyi. Lwana akamanya oyo gwawoza nti yanzijanja yamanye ebinnuma. Ate kati nooza n'ono ono naye ajja bimanya. Anti lwana abimanya ono awoza mbu yanzijanja b'ebinnuma. Kola ate bajja kuteekera muda bigenda mutta. Ensi tutambulira ku bunkenke. Kati olaba wano we babeera. Ono lwabimanya ono omusajja onaku lwanabimanya omukyala. Ono lwajja kubakomya okubeera awo. Okuggula obuguzi ekikomera n'ayingirako ewuwe. Bwe lunaku oli balusembyeyo. Naye kati waliwo ebintu ebimu byendaba ne neebuuza oba bajjajjaffe baabikolanga batya. Nga jjajja omukyala ng'asobola okugamba yabeeranga ne mujja we mu nnyumba emu. N'ogamba abalala obeereyo waliyo famire owulira bakaayana nga baasirikira dde ekintu. Mu bazungu byaliyo. Simanyi. Kwogo omulembe. Simanyi. Anti omwenkanonkano gye gwasooka naffe ne tugusaba. Ate omwenkanonkano ate otegedde gweza ate ng'owasa mpozi n'omukazi ngo. Naye ssebo waliyo abasajja bakyabikola. Omusajja ng'alina abakazi 3 nga Mukatuliki
ate nga bonna yabagamba oyo mukyala wange oyo mukyala wange tewali kintu kisinga kummenya ku mutima ng'ate basajja baavu naye bakebeza abaana omusajja omusanga nga mwavu naye ng'ali shuwa oyo mukyala wange nole nga bafukamira n'ofukabira nakugamba dde abaavu amaka bakyagakulembera va ku byobwavu omwavu ate kyakikolera ddala omugagga yatakikola n'abaavu ki manyi wayi mba omugagga nakikola mukugabya omukyala wa wabaawo ebiba bigenda mu buli mbeera empapula zitandika okutambula kugambye ono twagala twawukane tetukyasobola kubeera ffenna namuzudde wa kati omwavu kati ono omwavu abakazi babeera bamwagaza ki maanyi ga kisajja kiki omukazi ebbanga lyamaze ng'avudde ewaabwe nga gwe ebbanga lyomaze ng'ovudde mu kyalo tokyasobola kuddayo n'oyunga kyalo tokyamanyi bifa mu kyalo so teriyo mmere nti bagula emmere naye tokyasobola bulamu butereeza nga baliyo abaliyo balina bwe babutereeza bwe baluddeyo gwe n'olweno kakali n'omukyala batakyasobola kuyunga bulamu kubuddamu butaddeyo ewaabwe abupange abedde naawe emyaka aga oba 10 okuddayo ku lujjaddemu atereeza obulamu takikola ki takisobola osegedde bulungi kati ate ow'omugagga olw'okuba nti nno mugenda kwawuzaamu taddayo mu kyalo ow'omwavu alina kuddayo okuba bye bagabana tebiriiwo naye ono taddayo mu kyalo atandikira ku bino ebyakolebwa wasigala anti kimu bibiri yasigaza ennyumba otyo kakati naye omukoomwavu abalamu ng'ali alina kudda mu kyalo tewali kigabano n'agamba kati kanzituuke n'omwami ono asigale ng'asasula omuzigo guno katuyiribe oba wasaawasema era agamba ndaba yeyeemenya ate oli bali gye babeera nze nsasulayo kwata nnyoko kwata kitaawo kwata nnyoko kwata kitaawo yamanyi ng'abeerawo anyway olunaku olwaleero Haji Mwizera bamutadde ali naddayo mulabye mu mmotoka zi KFC zaani Sereko yagamba Haji nja mujjayo naye nno Sereko ayinamu ebbango lyawanise mu bwalooya ayongeddeko eddaala omanyi obwalooya buno bukula misango gy'owazezza kati omanyi nti nno alina eddaala lyayongeddeko mu mulimu gwe mutereevu kuba bbeeyiro eyo gyamufunidde kuba basooka ne bamusindika eri nga ku looya omunafu okujja omusango mu kooti ento agwanguye gugende baali bayinza omwetooleza mu kooti ento okumala omwaka butereevu komawo ddayo naawe wennyininyini waali awo ku high court abadde asobola okukulungulawo omukaaga omusango gwa bagita defilement abantu gye baleoliza bamazeyo emyaka 3 nga tebawoza bajja babazaayo kakati alinawo obukugu bwalaze alinawo obukugu saagala abantu banyoome mwami Nsereka ayolesezaamu ku bukugu ate nga takubye ekkerere mungi era bulijjo abagamba kati mulamuzi yamanyi kakati bintu nsonga ziri mu mateeka manyi baje bulijjo abakamera bano bannammwe bamute kakati awo bebazizaayo Haji tuli mu mateeka olaba abantu b'amateeka tebaagala kubateekako maanyi era nyina abaana bange babiri kati abasoma amateeka abawala bali ku mateeka bwebamala okugamala nga nja nfuneyo dokita mu baana abakyali abato babatwala ebintu byange nyina gye nzirukira baba ndi mulwadde nyina gwenkubira ekyo ngmanye nti nakyo kiwedde naye gwe n'obeera oli musajja mukulu ebintu byonna byonopangirira bipangirira tolinaayo looya tolinaayo musawo yadde omuwalimu tolinaayo makanika tolinaayo muwalimu abaana wazaala kikaki naye ng'olina abaana nga 2 n'omubuuza nti bonna bali mu busuubuzi naye gwe oluzaalo nga lwakusaze bagenda okubuuza abaana b'omusaayi bagaa nti gundi akima mazzi ku kyalo gundi yayasa enku naye gwe omanyi okubeera ku mukolo nga buli mwana gwe bayita okuweereza emirimu wo gundi temunnaleeta nku kyekituufu kyetuliko kyeki ngoyo gundi mujje mufukirira abantu nga bonna babo oyo mutani wa Isa omuto oyo w'omumakkati nabagambye gwe muve mu kiyungu nga bonna beboogerako babo yirogale banna mungu ng'ennyumba y'ekijja mmwe mugiriko
ne akaledi akwogera bw'oli akaledi okwogera nakadisa kagule mwali ya mwali naye Haji Mwizera tukukulisaayo kulikayo kati awo ensonga zigende mu maaso naye nga Haji Mwizera ayagala ensi mukyawe beekubyeko ekifaananyi kimu n'ajati ensali tesobola mukyawa ku kajjanja k'Abannayuganda buli omu adda buzzi ku bibye omanyi lwaki baba basaba afuneyo ekizibu ekirala bamuve ekyo kyo kituufu basinga kifuneyo ekizibu ekirala Haji Mwizera toddira Hajati ogenda afuna ebizibu abantu bayiyewo omugongo kyemmanyi balina okuba nga bayogera baani parties zonna kuba ojjukira lwasooka okujja mu high court baali bagamba nti bano bakkiriziganyiza ne bali bamuwe bail naye nze mukulaba mu ndowooza yange bwe bibange ebigambo bino bye boogera nti Hajati okusinza abasajja be yayinanga nga nawono yayinawo kaddiiro ke ndabanga ebintu ebyalinnye enkandaga okusinga we yali asuubira naye Hajati ndabanga naye abadde ayagala biggwe Hajati muganda wange anti abagezi ababadde emabega wa Hajati anti kati baagala ki wabawulira bwe gumala okusinga Haji n'ofuna ki abagezi tebamanyi kintu kyonna anti kati kale gumusinze waliwo kye bayita ekifiirizo kimanyi by the way kapo kimanyi nti mu mateeka senga obadde obeera ne mukyalawo egyo emisango egyo ejyannagomola ne gukusinga omanyi leverage gyaba akuyinako ng'atwala ebintu byo sooka ove mu minofu bye twogera obwogezi olunaku lwe bagusala lwengaba ebintu byange mumati anti nga musibe talina ddembe lye ligaba bintu be nabiwa abaana be ne bazadde be anti omukyala asobola raisinga ground zizino nti nze naye simanyi nti omusajja mukwasi w'abaana I'm walking away from the marriage n'atambula n'ebintu ate ebintu bye bibakutte ate ebintu anti kati jjukira omusango batugamba yonna Genesis gye yava ku bintu anti kyenkugee nti omusango gwatuuka we yali agusuubirira ne wabuuka walobeddeko ng'otiisatiisa omuntu omutema n'omukasukira akamba ate ne kamusala ogamba kintu kyenkoze si kyetuufu ekyo kisoboka naye akakasuka bbali nze kyemmanyi oba kyendowooza okusinziira ku bantu bennawulira nti be baali emabega wa Hajati ne kati Hajati bwe baba nga abantu abali emabega we ng'amanyi n'ekigendererwa kyawe mwewuunya bwewuunya okola otya ddiiru esaanyawo ebintu by'abaana bo ng'obigabana nabo n'abantu b'otamanyi naye gwe ssebo waliwo abakazi kye baatandika ennaku zino era ekyo ekibuuzo kati abasajja ffe tulina notandika okusikira abaana okubasikira ku bintu abakazi ennaku zino ssebo yagamba ebintu nze mba mbifunye biba by'abaana bange kuba ye yaba abitutte kati bwe mba nga nazaala mu bakazi 7 anti ye abeera atutte eby'abaana be bano abalala be bamanyi ani akusesa obuyaayi abakazi bwe baliko ennaku zino kapo obuyaayi ebintu by'abaana be oli awoze ekyo nina akazini bange wanezzana ye maama we yakyogera akantu mukanywesa mutya kasuule omusajja yafiira waabwe okitegeera omusajja yafiira waabwe kati waliwo ekintu ekibaawo ndowooza omuntu zino ennaku ezisembayo okaddiyo ebyo biki agambye omukazi ebintu amulagiridde ebintu webiri omukazi ng'agenda ajjayo ebintu nze olaba omukazi mulaba maama w'abakazini bange naye nange natuuka lo nemmenyekeramu ng'agamba nze bino mbitwala omusajja yabimpadde ne bamubuuza ate bali abaana abalala beyaza bebamanyi naye ng'omukazi ono namba 2 yasangawo oli tebeevumangako tebakolanga ki ye agamba ali ku baana be kapo naye Katonda yakola abakyala
abakyala batwalira ddala abaana babanaabwe abaana babalonga batali baana naye ng'okimanyi nti alina nabali nemba ofiira ku babo kyokka nga tomanyi nti singa bwe banaakula ani anaasika munne manyi abo abaana basigala bo baluganda ate kati ebyo byokukula abantu bakyabiriko juzi tubadde mu mawulire famire emu ng'epinga eri naye eno ekigipingisa eri muntu yafa tewabiraba nabiraba naye nga bandibadde bagamba nti kati omusajja yafa tulabe legase tugitwala tutya mu maaso tukolagane kuba ekirungi buli omu ayina ewuwe kyovola nze abaana mpeera baweerere mwami Kasuku nze ebintu bino byenkola byange nakugamba nti bibalitwala biba birinemedde olumbe nga lunsobedde nga binnemeddewo nze ebintu byange munnange nze sinza kubeera mu mbeera mbi mwami Kasuku naye sisetula luwanyi otundako nsetula nendongera neyiba mwemanga ongera fuuti 25 ompaayo sente beka wano nange nembeerawo n'akasente akali ekyennyanja naye kati gwe nofa mu mbeera mbaokuuma kibanja ky'abaana ebyenfuna bitabudde abantu n'otuuka n'ogamba ate kati emyaka 10 ogirabanga emitini ogenda olaaba oti oli baafa nga abaana bali ku 15 mu myaka 10 babeera mu 25 nga kati basajja bakulu n'emmotoka bazipaakinga kati mwetunuulira mutya nga wabba ebintu by'omufu wabba ebintu bya kitaabwe ate nno ebintu by'abagenzi tebiteramu nekubaamu mukisa oba lwaki abatera okubibba bwe bati ono nno ne balyoka batandika mutabani tombuuze n'omubuuza ani mutabani we ye fool bataata babato ne basenga taato atuyitako buyisi abantu abakulu mwemuli temusobola kuwogera nti bannaayi ebintu by'omugezi tubirekera abaana be nabo babigabana osanga n'essajja nga oba ekkazi nga liganda lya mufumo naye lize kulwanira bintu litwale iye nze nalabako abalwanira ebbinika ey'amasannyalaze keto abalanga balwanira bino earingi ne kireesi biki abantu nga bakugumba batwala kati nenjagala babuuza kati omugenzi wabirekeddewo eyabigula eyabikola owaayi ebyenfuna bitwala nnyo abantu bambula mulambo nekeresi nga bagenda okuguziika guli mu suuti guti nagamba eyo tugitwala haja bakukuta abanga akaaba nagisumulula ajamu nekeresi nagikuba empale ebintu biri mu ggwanga liro naye haji kulikayo naye haji afunemu ekyokuyiga kuba nawulyako oba byabulimba mbu bamuwabirako omusango era simanya simawa ADF biki waliwo ebyayitayo omukyalo oyo yennyini era mbunomuyekera wa ADF mbuno bamutwalako sente mbirivu n'amuddira naye nze nyina obusungu ebiba bituufu ng'oli muganda wange nga bakuwabidde guno ogwokubisijja ku kkooti oba togenda genda mboneze saagala muntu yeesiriwaza ng'ategeera ekizibu ekiriwo kapo haji waki tokkirizibwa munenye omanyi lwaki kiki sebo omuzannyo gubeera mu kisenge awo kati ate gwakomye nakati aguzannya waali kyenkunyonnyola nanyini kati olaba ebyo ebikazi olaba nanyini Rabonita nanyini sieta tafudde waali wanaddayo anti kyekyo kyenkunyonnyola kati bano abali ne haji balina mukuuma butiribiri omanyi lwaki kisobola omuwummulamu omwezi aba ali awo ekiro nga kikonkonye tutututu aji mbukyawayo kono bukadde 8 mbukumacanga wabye mbukyamukudde oba bituufu nange bintu ampulyange bitasoboka abakazi omukazi gw'oyinako soft sport akukwata awantu wootamanyi katonda oba aba yakikola atya ate nze mwami Kasuku ndaba omukazi bwambonyaabonya nindabanga obwongo bwange obuto kyalinze n'okupakasa kunnemeredde mba mpulya nkukyaye n'abaana bo wali abasajja nze nkukyawa n'abaana wawulidde sheri yabadde ku live matovu ono mukyala Tadias nga mukambwe nnyo ng'ate agamba ki omwana yalwala n'akomayo n'akubira taata w'omwana teyalabikako ate yasalawo yabe n'akubira gundi n'akubira
n'akwata essimu n'agiwa omwana ng'omwana amugamba daddi aliwa oli n'amukakasa nti daddi nzija mbu teyalabikako kati n'agamba wadde wanyiiga n'abaana otuukaawo nze nga nakunyigidde n'abaana mbanyiigira tomanyi nti botta omusoto otta n'obuto muno toyinzaga nti buno obuto buleke tikasa tebuluma bwe bukula nabo buluma kati gwe bokyawo omukazi n'abaana bo bakyayiramu omukazi asobola okukola ebintu nga tokyasobola kuddamu kupakasa n'afiiriza nabali abalala bw'omwesimattulako abaana obeetondera mu bukulu nti kyayi tekijja soboka nebogana mwekasa muli basajja mujja biraba mujja biraba ebyabakazi nataasa bulamu kaka kati seri tali bubi era yagambye yali tayagala ssente yali ayagala ki omwana yali ayagala taata we ajje mu ddwaliro amulabeko ate katumba musawo bwebanga nemaze asoma yasoma bwa dokita simanyi yali agenda kukola ki akola ki mu ddwaliro akola ki why nze naawe kati olwomusanga alina guluwo yabadde mukaawo ebisajja mwasiriwala mulinga kino mwasama yasama omwana wo naakuyita bye ng'avuma biki owaayi manyi waliwo eyawandiise ku tiktok okwo n'agamba mbu abasajja bonna mbuze ekimu ne kimuddamu mbu kitaawo wakedde n'omuwakubiwata abaana bya tiktok wamuwadde ku muddo bonna basajja mbuzi nkugamba kakati n'ebisajja bye yavumye bw'atyo abakazi ne balyoka bayiika okumuwolereza abasajja mena heartless idiots neŋamba kubanga okumanya nga abakazi batuvumira bwereere seri yasinga tadiyasi okuba obulungi mu byobugagga kweri tekali bubi kazifuna tokanyooma kyokka kati oma abakazi batuvumye kati ate Katumba ne bwakola tatakkirize wagabana ku bintu bya seri awo kaawo naye ffe awo bayinza okukuvuma ebigambo naye akako okukyawa naye nali nkugambye okoleyo omusomo bagwakulema ogw'abasajja ababuulirira basajja bannaabwe nga gukulibwa Tadiyasi mwami Fred Serugga Suna Beni tannayita bulungi mbadde njagala mugundi yani ono owooma abasajja aba basatu badde balina okukola omusomo ne tutuula sayidi yeeri ne tubawuliriza ne batunyonyo obugumiikiriza mu bufumbo Serugga ye naye nno basajja nno bagezi omusoma alina gubaamu yekka owayi ne Tadiyasi Tadiyasi talina kyeyalabye ennyo kiri awo mukoddomi wange Tadiyasi yawukana n'omukazi byaggwa omanyi bintu gye bakawudduwe olowooza gumu bayinza n'okweddira ekitegeeza oli tasaayo nnyo ekikye atoteekayo essaawa yonna beddira si gumu bakawa emirundi nga 405 nga bakomeyo bwe batyo ne beddinga kale ekitegeeza Sheri Wanalaika yabadde asika eriyo ajja uno agenda kuddayo seri ye buli watuuka okufuna olubuto ng'agamba Tadiyasi ng'akomawo bamala odufuna n'azaala nga baawukana ng'addayo ewalala ombadde nseko buli lwayoyo olubuto nga baddiŋŋana tayagala kuzaalazaala buli wamu era abaana bonna Batadiyasi bonna kweri naye ng'emirundi gye baakaawukana anyway naye yamuvumidde bwereere ebyamaka byo tebitottolwa mpozi nga Tadiyasi yasoma obusawo weesibadde nga dokita kuyinza ogga omusajja yamanyi obulwadde obuluma omwana lwaki kazi omwaka gwe gulabika okuba nga gutuuse we guggwerako naye mwezira mugambe Haji ng'oyagala enseene ku kyawe bakulabe bulabi nga mwekubisiza ekifaananyi nga mwekutte mutinaaji kati ogenda okutegeera enseeno lwojjo mmanya ogenda kuwulya ku bivume ebipya ebimu nga tobiwulirangako
katulinde ne mama wa bagenda mugaba ati omukazi adasiba ku kotinga akaaba katulinde tulabe naye ajimiza labambi alayiko okuba tamanyi nakwogera nnyo naye gwe omuntu atamanyi kwogera tabonerera kati nze oyinza okunsibako ogwa ADF ne tuddingana ng'ompayiriza buwaayiriza ku mbeera gye tulimu eno nga manyi ne gye gukkira kasuku ziba zigenze kudda kunywa kumumuntu kyabakoze sinza biba bikomyawo leka kati tugenda kuggalawo omwaka era tujja funa kazibu ekapo ndowooza 28 awo tuli mu Desemba sigwe mwezi ogusemba gusembayo kati beguba mupiira kati tuli mu budakiika buno bwe extra time bwongeramu obona butaano tulimu twanguyiriza naye kati pulani z'okuva okoze otya biki byotuukiriza tujja kujja ne kazibu ekapo around 29 turapping up omwaka nga bwe gubadde ebibadde mu mwaka na biki pointers next year ebibadde mu mwaka olina okubaako nekyoyiga enkya nno tulinayo kozi enkya sirwe tulinayo olukiiko lwa mwami Mukaaku ne gundi n'empuuga mpuuga agenda alangirira mbu ajja kuba pulezidenti siyinza kukkiriza ku ntegeera ya mpuuga nga bwe mubala nti akisobola okukyogera bennyini abamulangirira abagenda omulangirira bamupikaapika oyo Mukaaku yeesimbawo dda ku mwami Museveni teyeesimbawo wa pulezidenti kati obudde bunaga Bobi Wine amulemeseza omujjako simanyi ku olwo yamulemesa olwo ne luggwa mwami Obedi yakeesimba ku Museveni emirundi ebiri Obedi Bwanika yakeesimbaebiri yeesimbawo ebiri simanyi yamulemesa kumujjako naye abaana abo bakaawo bakiki kakati mwami Mpuuga siganye okwesimbawo si musango naye ng'abakuleeta beebo naye aludde nabo bantu be ne bonde kyogamba nti omuntu bwendwa naye basima ebyatasobola gwe tumanya nti ono bino tabisobola katulinde tulabe nga bwe binagwa tulinda nkya naye ndabanga mwami Mpuuga tasobola kubyogera mpozi abaagala mufulumya byabufuzi bye Uganda kale tujja kuba tuddiŋŋana emboozi tebankadde nga gwaginyumya naye nga si gwaginyumya oba si gwaginyumya tebankadde naye oba gwaginyumya oba ogamba bana ebimoze nk'oyo ginyumya njiddiŋŋana bwe njiddiŋŋana naye waaye bantu banyumiza emboozi naye waliwo emboozi eyakaddwa bane gye baatunyumizanga bane ekintu kivaako muba temwali bato wano buli okwesimbawo okwabangawo nga batugamba mwesibye ku gundi agenda kuzza Obote oba ebyo byalobijjukirmirundi yaŋŋamba gundi Simogere be yesimba ku Museveni mu 96 yakwatagana n'aba UPC ne bagamba yekadi gye bamukuba akomezaawo Obote naye Obote alayiko okuba yali mukambwe kubanza abantu boogera ku Amini naye ate bagamba Obote yali mukambwe anti womanya nti Obote yakosa Buganda eno mu Wakiso ne Kampala mu budde bw'okulonda ebipande byonna byosangamu ebisinga obungi ebitundu kina biba bya opposition osanga kya Nuupu n'osanga ekya DP n'osanga FDC sisangangako kya UPC nti ono ye kaadi kwajjidde ate abantu bakayanira kaadi z'ebyobufuzi naye teri agamba nti nze ekibatu eyo ye extent abasajja we kwako we bakoyera Obote agamba nti nzijidde mu UPC mu Buganda wano waliwo abayisimba ku kaadi ya UPC ekyo kintu kirowoozeeko kyokka kala kibiina ky'opposition otambula ne weetoloola waliyo abeesimba kuba eyo mumanyankole gye bali toyinza kusanga yadde kansala naganze ndi wa UPC kwenagidde yadde eyagwa by the way kati nno omanyanga nti omusajja yali mukambwe abasajja bakoyera ddala omusajja nga wali omulabyeko yali muka abasajja bakunyumiza Obote abantu bajeyo ne zijjema waliwo n'abagira bagundi bano nga yesimba kugombola ye Kawempe Munyagwa yagira ku PDP naye sirabanga yagambye nti nze owa UPC kyokka nga kibiina ky'amaanyi kyalina ne pulezidenti kina ne Uganda House naye neteri wano tewaliwo muntu yeppanka
n'agamba njigidde ku kale abantu bakaanira kaadi z'ebibiina Kasuku gira ku eyo sisobola byabufuzi ebyobufuzi olina okuba nga olina loya amaanyi nze ekyabintamya kuseka nga toseka nze mba sikwagala banaye abakulu ujarese naye nga sibyotegeeza nze mba sikwagala kaize simayi bwe beekoza nze Kasuku bwe nkukyawa tuba tukyawagala tuba tetugenda kweddira biwedde kasa buli omugobera iri najeera nze mpeerera ate tuba omulaba olwo agenda okujja otulimba nebadde omusajja oyo alimba n'ebirimba bijja wate unakwajja nabipya simanyi nakumanya walwa baaludde mu nsi omuntu bwalwa mu nsi Sendi mwami Sendi totulimba gwe ebirimbo tebikugwako omanyi ekizibu kyemulina gwe olimba ono alimba nze bwe njogera amazima kati mwenga munneeyambuliramu kati ojja kgenda ku message ezinabawo ku comment olaba wamma alimba ojja kusomako olabe nze bakiyita ki nze omutima gwange mutukuvu your heart is clean my heart is clean kakati nze bwe nkugamba nti mmwe mulimba naye mwe kyemukola munneeyambululiramu okiraba nze njogera akantu katono nnyo nze okuva weyogera mbuna abasirikale babba ebintu ewammwe bamuyita ku baasi mulengera omufaliso tewaliiwo nakuvaako mwami Sendi mwanyinaze eyakyogera eyagamba taata nti omufaliso gwange guugwo nga bagutwala nga ababbi bagutwala mu baasi abeera bungereza babita Sara Namti bwanaakomawo agenda kujja mu Desemba nja muleeta mulabeko yakunyonyole nze otegere ensi yaliko embi okiraba gwomanyi nti abasajja abasirikale nga bayinza okujja awaka nga ne basanga nga mugenda kulya ne bagamba nti hata na sisi lazima tutakula hapa sebo mpa entebe ne bakola batya ne batuula ne batukwata ekyeggulo kati ng'ani agabula bati bafa kwani agabula mmwe muba mwafumbye gayibwa agira ng'agamba ni pati eire asonga mu kifi oba omutwe gw'ekyennyanja basitula bateeka ewuwe alinga nnyinimu nga balagira nga nnyinimu ayinza n'okutula mu ntebe ya tata n'atula ku ttaka butereevu era n'alya kati ng'omusirikale bagenda taata addamu nagayo entebe yange kati kambanyumizeeyo kano kati mujjagambirawo akati lumu abasajja ababbi buno omulembe tekuli babbi ababbi betulina kati babbisa kalamu babbiramu ofiisi ababbi bano ab'omu maka abamenyanga tebakyaliwo ngenda banyumizaayo ababbi lumu ke baakola kano mutyabo okawulira kakati nga abasajja bajja bwe bajjanga okubba nga kyebasooka okukola nga bajjamu fuse mu mita box ebweru kati nga wabaawo ki enzikiza nga bayingira mu nju nga bamenya nga bayingira kati nga bakwata omusajja nga bamuteeka wansi baba n'amagi gaabwe akati nga bamusambasamba bamukubaawo nga bagenda bakola ki nga bajjayo ebintu nga bafumye ebintu bwe bamala nga balina akapayipu kalinga mundu aba kakutaddeko ndowooza mudumu kati ng'akuba wali akabaawo mbusasi ng'akuba eggi ngolooza kati bakuba taata wawaka eggi si taata wange naye omwami we baalumba bamukuba eggi liyingidde ne batambula nagamba bange ngenda kufa omusayi gunzigwamu banange munyambe kakati eggi balikuba awantu nga likulukuta bweriti munzikiza kati bano bamala okuwuliriza taata bannanga agenda kufa omusayi gukulukuta omusayi gunzigwamu jjukira eggi beribanga liyisenga mu nviiri likulukuta mpolampola nebokwatawo teriggwawo okitegera teriggwawo kuba liri muki mu nviiri
finally bafunamu olumvu banva bajjayo ettaala taata bagenda omukubamu ettaala tooki ngajji nayimuka naye kati yete yawulira nga tewali kimuluma gwomanyi okutyanga abasajja bamaze okukuba beno bakusambisa muli munzikiza ngenda banyumiza omulala linda kakati taata bwasitukawo obudde bukya batandika okukola ki okunyumya ekibaddewo kakati nga buli muntu olugira bwati nga gandi oba tunaalya kujji ng'abantu bonna babwatuka baseka kuba taata yalaajana nnyo ng'alaga mbu musaayi kumbe ji ate nga taata wakagwe beesiga omuntu omugumu ekyavaamu taata n'awera amagi era eyo famire tebalya magi tebaddamu kulya magi waka kwegamba kubanga taata yakizuula nti okumuyimbirira tebagamba nti oba muzeeyi yali kutakangala boogera ku magi oba tulye ku magi ng'abantu babwatuka okiraba kakati olulala ekabo waawe manyi nze we nakulira waliwo oluguudo baluyita weraga road olwalubbula mu jjajja wange oluva wano kati awali DFCU ne lugenda paka ku butaala ne luyita ku butaala paka eri waggulu kati waliwo atolola bayita Wamala road we luva ku masannyalaze balukoze chorus ne lugenda paka ewankuluko kati junction eyo waliwo muganda wange mukulu wange mwana wa taata wange omugenzi Doweri Lubuzi bamuyitanga Fred Serugunda naye yakafa nga basajja bamusanga lumu misana nga bamukwata ng'omusajja amugalamiza ku ttaka ng'asooka ateeka bw'ati emundu wano ng'akuba amasasi ng'ana mu ttaka omanyi ekitegeeza ng'omusajja akutadde wano emundu eri mu ttaka amasasi gavuga n'agijjayo n'agimusaako wano omusajja aleeta kati ne bamusambasamba awo nga bamusoka ne bamusambasamba ne bamucaginga buli kyali mu nsawo ne bakikola ne bakitwala bamubasizza ku ttaka n'amugja emundu wano n'agiteeka wano n'akuba amasasi ng'ataano mu ttaka n'ajjawo emundu ye n'agimusaako wano ng'eyokya n'emwokya n'atambula Fred asigalawo alowooza afudde ani oyo Fred naye ng'afudde yalowooza ng'amanyi nti bw'ofa osigala owulira osigala olaba ebigenda mu maaso naye ng'oli mufu yamalawo essaawa yalina emyaka emeka sijjukira naye nga yalina n'abaana maama mukyala Esreda Lubuzibwa ye yajja bamugambye nti mutabani wo lwaki awo tebajja ne bakututaasaago mutabani wo bamutidde wali kakati maama bamugamba mutabani wamutidde wali ajja dduka mukazi watu mugomesi n'atemerawo emiranga wowe maama fudde nze omwana wange Fred okumunyenya bati nga Fred simufu si katono omufa nnyonnyole nti omusajja antadde wano emmundu n'amasasi ne gavuga awo wenfiiridde ntibanyonyodde owulira kati oli ajja kuva eri agambe naye sendi alimba ate nga ge mazima amatuufu embeera yaliko empi nze bintu bingi bye mmanyawo ekabo waabwe okiraba bye twayitamu nga tuli bato kakati kye nabagamba abantu nti emirembe egyayita abafuzi balina obuyinza naye kati bano tebalina buyinza guno omulembe abantu yakuleka n'omuvuma ye n'akwata mu nsawo zo wuliriza omusajja yajjanga ng'ayambadde bwambazi ngatto z'amagye ne t-shirt eriko omutwe gw'obote babayitanga bayuusi n'ava mu ndiiba ng'agenda agamba muggaleewo amaduuka diisa agenda kuba olukuŋŋaana ewankulukuku mu kisaawe amanyino babuuza ŋŋambye ntya ne muddamu abanagulo nti ogambye tuggaleewo amatu naye nga bw'agamba muggaleewo wano ng'akakazimbe konna kaggalawo ayogera ku dduuka eri mwenna ne muggalawo nga talina mundu alina tisat eriko omutwe gw'obote n'engatto nze naliko lumu enamasuba omanyi nina mukulu wange yalina disco okiraba nze njamba nyumiza bingi ebyaliwo akati tugenda mu disco bakuba olima walita bandeko ya basi mu lukebere ku YouTube kwerulirwa abasajja bakongo kati oyo mukulu wange bambi naye yafa bamuyitanga Dan Balamazi yali mugezi nnyo bawalabe be baliwo kati waliwo omu muwala wange ali New York awo
yafumbirwa gayi bamuyita Kyazzi. Akati naye Dani alina disco ye nga ngenderako ng'omwana omuto. Disco ye yalimu ebintu bibiri ebyanneewuunyisa. Nga ndi mumpi. Kakati abantu nga bazina amazina ge gamu. Ennamasuba mu kikajjo. Naye wali wattaka nga ekikaali temuli ki seminti. Kati enfuufu n'esituka ng'enfuufu ensinga obuwanvu. Ne bansitula ne bantunyimiriza ku muzindaalo. Kwegamba nsobole okubeera oyise enfuufu. Naye nga besi biini zikoona bandeko ya basi. Tuba tuli awo. Omusirikale n'ayingira. N'akwata ku muwala bwaki. Wesikeri. Omusirikale n'agamba n'afuluma. Omuvubuka yalina omuwala n'afukamira n'amwegayirira n'amugamba genda n'omusajja. Tonzisa genda. Genda osanga omusajja. Nga sinti musajja we. Naye ng'omuvubuka akimanyi nti omusirikale ono kaafulumye ng'omuwala gwaganya. Bwadda alina omuwala talama. Ontegere kye ngamba? Kwega bwe buyinza abantu bwe bayina. Bwe buyinza abasirikale bwe bayina. Naye onazijjukiza disiko. Kati edda walingawo embaga mu kyalo. Naye nga tebaga nti abaana abato muve mu ddiiro. Buli amanyi nti oli mu mpale nnyimpi. Deeka. Va mu kidaala. Lekera abantu abakulu bazine. Ne ngamba ekitegeeza mpale ze zitunyoomya. Wali embaga ya Kamudaani. Nengena ngula buno obupale bw'obusweto bulinga leegi. Baka nagamba buli ayina empale nnyimpi va mu kidaala nga nze ntemando. Naye Haji Mawazi tata wa Karimu yangu. N'amatu ne gawuma. Notegera nti babadde bagamba mmwe. Nagamba mpala nti ze zitugomya kanjigule. Nakukima amazzi ku kyalo ngamba njigule yakasweta. Baka nagoba ab'empale nnyimpi muve mu kidaala nga nze nnyongera ddansi. Olina luyi mu matu muno. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.